سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. حسبك بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم عندهم الغيب فهم يكتبون. حسبك بارك الله فيك وجزاكم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. حسبك بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس وضحاها القمر إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض. والله هو الغني الحميد. Allah subhanahu wa ta'ala yemugaga atenderezebwa. Kati ffe mu bunafu waffe n'obwavu waffe tetusobola kukola kintu kifaanana bwe kiti illa biidhinillah, okujjako Allah subhanahu wa ta'ala ng'asazeewo nti kikolebwe. N'olw'ensonga ab'ebitiibwa kino akikoze yaani Allah subhanahu wa ta'ala. Siddeyirekita bannange nange ndi bubi oba oliawo ndinawo bino okusingako gwe wookirowooza. Sikiriza nsabe Allah seebyengera n'okusiima kw'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyatujjira n'ekitangaala n'essanyu olwaleero lye tulimu. Rasulillahi eyajja ne Qur'an olwaleero ereese essanyu mu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olowooza singa se Qur'an wano waali kimyewo ki? Ati tusaba Allah amusseeko ebyengera n'okusiima kwe. Ntwala akakisa kano okwebaza bakadde bange abateesiteesi b'omukolo guno, muganda wange Musa Ntali muddu awulira yesimutegeerewa naye ye Adam, yaŋŋamba ye Adam, n'abasigaddeyo bonna kabineeti y'essomero lino. Ntwala akakisa kano okugyebaza editicha wange oba waali wano. Editicha wange alabika ali mu kuteekateeka bahediticha bonna. Akuswa tulina projekiti zisukka kwemu era wano olwaleero tulinawo bahediticha sofa babiri, tubadde tusuubira okubeerawo na basatu oba bana, naye Allah subhanahu wa ta'ala bamutakkiriza bibakwatiddeyo. Kubanga kadhi nkuloopera abasiraamu ffe otusse amasomero gaki wabusiraamu. Omusiraamu ayimirira ku magulu abiri naga naali mututeo naye tewali standard. N'onoonya standard esinga Qur'ani ye gy'ayagala nga togimanyi. Kubanga Qur'ani y'ekitabo kyokka ekitakyusibwa silabasi yaakyo. Kitegeeza kiri ku original standard.
neero oli akugamba nti tewali ki. So basiraamu mukkirize amasomero gonna tukole ki, tugawagire. Bw'oba tosobodde kuleeta kwakiswaze direkita wakiswa ayinza okubanga yakunyiiza tomwagala, tokyawira ddala kusomesa Qur'ani, mutwale wali oyo atannaba kukola ki, naye ng'omwana wasomye Qur'ani. Ndowooza mulaba essanyu. Era Ssebukaadhi nkulombera nti omuwanguzi wa Qur'ani olwaleero wano bye twayogeranga si kusaaga nti agenda kuwangula kimeme y'embuzi. Era naye onooba ogirabye ng'agiwangula ojja kukakasa nti kituufu eneebadde kimeme yaki, ya mbuzi. Yenna Allah subhanahu wa ta'ala yamaze dde omulonda, ffe tetumanyi. So bakadde bange mukkirize nti nkwanjulire nti Aqsa tulina department ya tahfidhul Qur'an, abaana wedde abasoma Qur'ani ku mwoyo nga tebalabako. Ne tubeera ne department ya institute, era abaana baffe wano tubayigiriza ebintu eby'enjawulo, naddala abakuzeekuzeemu tubayigiriza okukanika emmotoka, tubayigiriza ozivuga, tubayigiriza okukola ebintu eby'enjawulo ku Aqsa. Weeziri wano alhamdulillah, Allah yatusobozesa n'azituwa. Kakati ne tusalawo tutegeke empaka za Qur'ani, twagazisa abantu okusoma Qur'ani, kubanga abantu bangi bavuddemu obwagazi bw'okusoma Qur'ani. Kwe kuleeta empaka zino oba oliawo abantu batandika okufuna laavu ne muraalo y'okusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga lwaki tutegese empaka zino awamu n'okukulaakulanya obusiraamu, kuba Qur'ani bw'esoma obusiraamu bukulaakulana. Ekiviiriddeko obunafu bw'abantu obutaagala kusoma Qur'ani, butamanya birungi biri mu kusoma Qur'ani. Era ensonga lwaki tugezaako okuleeta ebintu ebifaanana bwe biti, abantu bwe bazuula ebyengera ne results eziva mu kusoma Qur'ani bonna singa basoma, naye obunafu buvaawa butamanya results zigenda kuvaamu singa omuntu asoma Qur'ani. Abazadde ekisookera ddala okubalaga nti kyatteeka eri omuntu okusoma Qur'ani, wamu n'okuteekawo system awaka mu maka gaabwe enaakuumira abaana ano ku Qur'ani nti musaawe zitusoma Qur'ani, omuntu wasoma Qur'ani afuna kino na kino, omuzadde ng'amusomesa nnamba emu okusomesa omwana ono ebinaava mu kusoma Qur'ani, omwana ajagale, olwo abasomesa tulyoke tuyambeko. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atutusizza ku kkula lino ery'empaka z'abaana n'abakyala n'abazinyi okusoma Qur'ani n'okwaziina. Kinsanyusizza oba kituzanyusizza ffe ng'abakulembeze nti ate abakyala babadde bangi, ate ng'abakyala be banakazadde b'eggwanga era be balera abaana awaka. Twebaza nnyo nnyini ddala Katonda atutusizza mu mbeera mu kkula lino. Nkubiriza bannayuganda n'abazadde okufaayo ku ddiini yaabwe, okusomesa abaana eddiini yaabwe. Olwaleero ebizibu byonna bye tufuna bivudde baana butasoma ddiini. Edda twakulembezanga ddiini mu mbeera yonna ne tusobola okutambula. N'olwekyo kino ekizze kikolwa kirungi nga kijidde mu biseera ebizibu. Olwaleero abaana banywa enjaga, olwaleero abaana bagenze mu bisiyaga, naye omwana kasita omuteeka ku musingi gw'eddiini asobola okutambula obulungi. N'olwekyo tubeebaza mwenna abeetabye mu mpaka zino olwaleero. Amasomero gaffe ag'obusiraamu ekyomukisa omulungi embeera ebadde tennabagenda wala, naye twavuddeyo kati ketwavuddeyo nga bannaddiini mu puroguramu zonna. Twagala okubira ddala ku bayimaamu, ku matwale, ku disitulikiti paka waggulu, nga tugenda tusomesa ensonga eyo nga tuli wamu ne bannaffe bannaddiini abalala. Kijja tuyamba abaana baffe okudda mu layini n'abantu okubeera nti batambula mu ntambula entuufu insha Allahu ta'ala. Obusiraamu buli kimu bwakirambika. Olwaleero singa omuntu ali ebisiyaga yukutalu, attibwa buttibwa, naye olwaleero tetusobola kutta okusinziira ku ntambula y'eggwanga nga bwe litambula. Naye ekibuuzo ky'ombuuziza singa wanaavaayo omusomesa yenna, okusooka abasomesa nga sina kituukako mbakubira omulanga okubeera nti nno mubeera abasomesa naye kekanaakutanda kino okutegeeza naddala mu kayunga wano ketunaakutegeera ffe bannaddiini nti oyingidde mu mizeegyo tugenda kuteekako sanction obutasomesa wonna, ate tukutwale mu mbuga z'amateeka ovunaanibwe tukuboole era nga bwe twayogera. N'olwekyo si basiraamu bokka twasizza kimu nga nkuyege, oba omusomesa oli mu katuliki oba omuli protestante oba oli mulokole
tetujja kukkiriza kubeera mu baana baffe mu mbeera efaanana bwetyo insha allahu taala.